Enjogera egamba nti wayagalizanga embazzi kibuyaga asudde etuukiridde bulungi ku kibadde mu Kampala olwaleero. Bbaasi za Pioneer zaayitiddwa ku maliiri okuziba ekituli ekibadde kireeteddwa aba takisi ng'abamu baaganye okukola so nga abalala abadde bakedde okukola naye nga tebasasulanga ssente za KCCA tebakkiriziddwa. Mu bifo ebimu kubadde kulaba ku ndaba kuki eri abasaabaze abadde bakedde ku makya kyokka nga bakonkomalidde ku nguudo. Bbaasi zino ziweereddwa obukuumi era nga buli emu ebaddemu abasirikale nga bw'ogikooyera osasula nnusu lunaana lwokka. Bbaasi ezo bwe muziraba nga zirimu abantu bangi timukitya kubanga abantu badde bakyali bangi ate ng'emmotoka ntono ku nguudo. Era ffe sigamba nti tukirabye nti si kituufu naye tukirabye ndowooza olunaku lw'enkya kijagenda kirongookamu. Enguudo kwe zikoledde kubaddeko olw'Ejjinja naye nga zikoma bweyogerere, olw'Ehoima okukoma e Nansana, olw'e okukoma e Busega, Entebbe okukoma e Kajjansi, Gaba, Luzira, Bombo okukoma e Maganjo, ssaako Gayaaza okukoma e Kasangati. Twogedde n'abavuzi ba takisi wamu ne bakondakita naye nga buli omu enteekateeka eno agyogerako bubwe. Njogera nga saagala kugamba abadureva bannange nga mbakubiriza bagondere State Council tusobole okubeera nga tukwatagana n'awamu kuba bwe banaagaana bajja tuzzayo mu kyalo tutandike okunoonya nga kye tunoonya omugaati gwe tubadde tulwanirira tetugufuna. Bbaasi zino zitandise okukola gavumenti tetujja kulwanagana nayo nga naye erwana. Nze ku lwange nsaba baddereeva bannange bonna bakkirize ekyo ekigenze mu maaso olw'ensonga aba State Council baatugambye n'otugamba nti ekizimbe ekimu nga bw'olaba mu kikuubo wali ekizimbe ekimu bakipangisa $1,800,000 kati olwayo State Council be bayigambye $12,000. Nze ku lwange nga baddereeva mbakakasa kintu kimu tukkiziganye n'ekyo ekigambo kyonna kyonna. Tusaba tuti eri KCCA esale ku ssente zeekoze eki zeeyongezeze nyingi abagoba babe nga basasula ssente 3,000 buli kanaku okusinza ku ezo ssente ze bakola ki ze baagala. Bbaasi zino zitambudde tekuli nnamba. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago agambye nti kino kya bulabe nnyo kyokka nga abakulira bbaasi zino bavuddeyo ne batangaaza ku nsonga eno. This is the anarchy we are talking about. You allow a vehicle with no number plate to carry passengers? Seriously, amazing. The registration is ongoing. I think it's because of the numbers involved. That's why the process is delayed, but they should be out. However, we do have the numbers which have been allocated by the government. So if you look in front and behind of the buses, there's a number. That number is not our number, but a number allocated by the government. Wabula amawulire agasakiddwa okuva mu gavumenti gategeezezza nti bbaasi zino zigenda kufuna ennamba zaazo mu bwangu. Aba bodaboda nabo badde ku mugano nga gwanswa wadde nga bagamba nti bbaasi bwe ziyise olwo ate nabivaako. Nze ssente zo nkoze nga sikayanye namu nakoze dda nsula mukono n'enzize mbayiiya olaba okuva wali ewandege y'okudda eno leero ne jaamu tewali kitegeeza takisi ze zituleetera jaamu batakisi beekalakase n'enkya ffe tuyoole. Sente zirabise bulungi naye ababbaasi batukoze bubi nnyo. Bbaasi kuno ku Bombolondo tekako bbaasi nga 10 tekako bbaasi nga 2 abantu bafulutinge ffe tube nga tukola ababoda.